zidde tozijjanye mama zitogatte asazivayo eno motoka kati Mami, no vuela. Mami. no vuela. Tubange ebyanita monge byo biranze. Esawa ya kakati wetwogerera ebintu bibasanze mu nyumba jukira eggulo babadde kweri ya nakasiro leero nako lwaleero bali kwene eyemutungo Katonda wange kino kitokota nga sisaanikire nammere yateereddwa naye information efulumye yo bitiisa speaker ekintu kyabadde abala bambi former speaker kyabadde abala abadde ayagala kukwata mu sowaani ya boosi ssente z'omuwi w'omusolo ne bamukwatira ku Brovard. Bwe bamukwatidde ku Brovard ne bamuvuga straight to Kigo prison gye yasuze. And in that prison cell she was being interrogated and she confessed nti ssente AAA yazimuwadde. Then ku kyokubira ababaka simu za Namera okuva bwe yatandika okwataakinga Kabanda jjukira CDF yawoninga ku Gashumba. Once you attack Kabanda, you've attacked all of the PLU. I chose Kabanda with my reasons. Bwe bamukunyiza mu kiggwa ekiro nayogera nti kituufu ssente babadde bazimpadde mpeba MP ba boycotting omukolo gwa Oboth Jacob Oboth speaker gwe balonze. Esi tebakulimba nti security evamu from the Brumbu ne balondoola omuntu mpaka Masaka ku statement bwe yakoze. This thing is bigger than what you think. Okay? Half ones were being wrecked. Nga yomwa kuba speaker Jacob Oboth nga sente ezo za kugulirira babaka ba boycotting omukolo gwa Thanksgiving ogubadde mukono today we bakoledde the incoming speaker. But as we speak right now, she's not detained. She has been released on the orders of His Excellency, the President of this country. Katiye President yagambye she's just being used, the Chochitono, but the bigger suspect is AAA. Now, as we speak, AAA Asangidwa Pangisa. She's got she has a mansion. Of course, Edukatisibia kukweka mwenaje mumanyi. Buli kisenge kiri mundu ebisenge bya normal housing bitano in different currencies. Bamusanze n'ebyuma. Listen, brother, I'm giving my submission and I'm going away. Lozaisi yasose nebula usokote ku story ya Lozaisi nti yabuzeewo ekiro tekyaliwo mu Uganda. Sijja kwogera byesimanyi Rigo kamaleyo byemanyi. Olina wampita nambuuza I can defend my statements. 2, bamusanze n'ebyuma gadgets. Ebya communication, sophisticated byuma. Viva Israel. Okay? 3, ya retiring abakumi be from police. Nga tabulidde mukama we wadde CDF. Na retiring aba bodyguard be, government be yamuwa, n'abafuula babe personal. Ne mundu ze babadde bayina ina bodyguard gwe bayita Peace. She's a very dangerous woman. Bamusanze ne mundu eri automatic, one of the weapons from Israel. Okay? So, ekintu kyabadde azimba kibadde deep and kibadde bigger. 3, I'll go back to my statement, jenze nkola buli ku live. Never outsmart your what? Never outshine your master. Akantu ako tukogera nnyo ne Edimizaya. Tosobola kugenda ku mukolo, President nawa million 10 gwe speaker number 3 no wayo 10. What are you proving? You know, ebintu ebyo byonna bazze babibuildinga. N'ekirala mpuliddewo omuntu agamba nti agenda kwesimbawo as an independent. It's not going to be possible. Already she's a suspect. It has been proven beyond reasonable doubt ali under house arrest and many things are unveiling. Era mugenda biraba bingi bikyajja. Ewa Namera yo twavuddeyo dda. Namera is a small fish and she was just being used through excitement and innocently. Chovola Museveni amusonyiye. Era Namera has been released. Takyali mukomera nga bwe mugamba abantu. She's out.
She's out. She's out of prison. Yasoze Chigo, she's out. Esente endala ze basanze wanammere basanzeyo 20 billion shillings mu makage munyonyo. Kati nammere wachezo sente Sente bazretrivinze zizeyo mu national treasure ya government okukola emirimu kusasula basomesa and everything. And she gave out all the information she needed, but still all her information still pins AA. So Namere has been pardoned by the president. Namanyant kanokana kato babadde bakeyambisa. Andika butandisi. Iranga abantu bali mu kucacanja abamu. Ndabyeko ne mukulu Matthias Walukaga ng'agamba nti essanyu linnyina lya mwoki wa gonja. Okizandi musanyufu. Anita Mongi. Kuba awo. Anita Mongi. Awo. Who fought tooth and nail to have my nomination nullified. I told her one day what she did to me. And it has been done to her. After having been convinced by Sekona and Puga, they thought that if my name doesn't appear on the ballot paper, Sekona had a chance to come back in the Parliament of Uganda. God did not accept that. Sekona did not come, Puga did not come. And among it, you're no longer a speaker of Uganda. If it happens, njakujamu empaleta mlewe singo koma nga speaker wa parliament yo 12 njakujamu engoye ntambulenga ndi naked. Nza Anita Monge nti yakola kinene nnyo okubanga amulemesa obutalabikira ku ballot paper nga favoringa omuntu omu Medad Lubega Segona ovuche naye teyasobola kubanga akola ki teyasobola kuyitamu era sawa yakakati wetwogerera omubaka ali eyo ye mukulu Magoola naye kino tekiganye ye okubanga achachancyamu n'okusanyuka Anita Monge byo biwanvu era waliwo post ekoleddwa mutabani we yali speaker the late Jacob Olanya mutabani wo esawa ya kakati nga MP Honorable Andrew Olanya nga post ya abantu baginterpretinze nebagamba nti abadde ayina kyakonako kubanga ebadde ekwatagana n'okufa wa taata we ng'alinga agamba nti omuntu eyamuli okumpi ye yamulyamu olukwe ate n'abanga obolyamu obutwa jjukira kino omugenzi bwe yagamba taata we era taata we yakyogera wali ku lumbe nti nze omwana wange yaŋŋamba bamuwa obutwa ate nga kigambibwa nti omuntu eyamuwa obutwa yali mukyala omuntu eyamuwa obutwa yali mukyala era ne taata we omukulu Rakole yafa afudde mu mwaka guno yavaayo n'akyogera nti omuntu omwana we yamugamba nti waliwo omukyala eyamuwa obutwa kwegamba kati byonna buli omu yeebuuza jjukira ono yali deputy Woli oli olwavaawo bw'ati n'ashumingira ddala full office okubeera full speaker kakati bwe tulaba bino ebigenda mu maaso ebibuuzo biba bingi naye nga ansantini naye nga mpola byo byeyongera okulanda era nga ffe tuli munange tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako omukyala Justin Namire yesawa yakakati bantu bange Triple A abadde afuuse Triple A ndowooza abadde abala ekintu kye ng'ayagala kweddiza ki naye bali nabo nga bamubala ndowooza teyakitegeera mangu nti bali nabo ndowooza bamukalikulatinga abo bwe tuli Namere yavuddeyo era ndowooza we yakomye watandikidde ennyo bonna bw'omuzannyisa President Museveni era Ssebaala Sisi wange akulira security wano e Masaka. Be calm, be rest assured, President Museveni is in charge. Nze nnina essimu ya iPhone erimu layini ekubibwako omuntu omu mu ggwanga lyonna President Museveni yekka. Essimu ya iPhone esente zagigula zize akuba ku layini omuntu omu mu Uganda yonna era yekka yagiina. Essimu eyo nagikwata very calmly. Omwami wange ate ye yapanikinga because of course kyali ku mukyala we. Bwe bajja era
okumanya oli omusajja mugumu omusirikale wange komando yali alwana n'abasirikale ba UPDF side eri ng'ate eno ne papa ku mulyango gweno ku lujja naye alemeddewo ti okumutwala mpozi mumala kunkuba ssasi naye bwe napima embeera nendaba nti bambi bye bazzeemu babatumye kutiisatiisa nze nakisoma kati ne ŋŋamba abaana bafuutu soja be baali bakuba n'okwesika zikanfulume nabalisoma nga tebali dangerous by the way tebaali era nenfuluma nenkola bwenti nembagamba don't shoot don't hurt anyone tugende nga mazo kirabana papa nangamba mamito you can't go nanyweza omukono mamito nemugamba no nganze mazo olaba nti bino byakiyaali kubanga omuntu azze n'abantu 8 mwenna mugaze n'emmundu abamu muyina ne masiki ate ne musiteka ku bibagabe nga mutandika kulwana n'abafuutu soja kwekuba bikonde kati namanya nti bano bazze kutiisa naye nga law abiding citizen ate ng'omuntu ayagala ennyo okusoomooza nengamba kambawe challenge nyingire drone eyo era bwe nababuuza nabuuza ono yali ayimiridde kumpi ne papa we baali yali alwanagana ne papa ne mubuuza nti muze n'omusirikale omukyala n'agamba tuzze naye omusirikale omukyala n'afuluma ate nabo we baalaba resistance eyaliwo ne batya kuba batandikanga kumpita honorable let us talk to the honorable why are you stopping us n'oli omusirikale ne batandika omwegulako owange ate otulaba we are friendly force can't you see we are in uniform omuntu azze okwennyonnyola ng'ozze otiisatiisa ate lwaki oba wennyonnyola so anyway emmotoka nenjiyingira kasita bandaga omusirikale omukyala era omusirikale omukyala yatuula side wano omusirikale wange n'atuula eno ne bagezaako mmuggyako emmundu awo ekikonde ne kiddamu munda butaate mu mmotoka lwaki yali tayagala bba wa mmundu kuba yesimu ate yagiba watakayanye nabo emmundu n'agyemera kuba emmundu alina 2 naye alina eri trackable yes alina n'essaawa eri trackable so nze papito namulekera essimu yange eri gye mbagambye ekubwako president yekka ne mugamba just call switchboard enamba ekintu kye bayita politics kizibu papito wano yatugamba nti bakubye abaana amasasi kati baliwo bakubye amasasi ate mamito kati atugamba birala abantu bano papito yatunumula mu kamera n'atugamba nti bakubye abaana b'abendi amasasi kyokka mamito agamba tewali gwe bakuba amasasi awo wetuli politics mulabe edduka nze munnange wendi kubanga nga kutuusaako era nga ngakuwa ono yetta amala emirundi junior talina bigambo biwoomeere supiika mugambye nti kikyo essente obadde oyina lwaki omulugube gwaki kero badde tumatira kiki bannange tumatire be contented with what you have because there are millions of people who don't even have something to eat tuli mugwanga nga abantu n'ekyokulya tebakiina abantu basiibirira mazzi na Rolex gwe kikubeeza ne biliyoni ezo zonna kyeki to prove what kyola katonda era ababonereza omuntu bako ne sente ez'ekigero n'oba mugagga otyera ejjalira mu sowaani egyo newoba mugagga otyera ojja sula mbuliri bwe bumu nze nensi nagitegeera kuba mukakkamu nakyoyina bannange woba ggulidde byonna bikuvaako omuluvu byonna bimuvaako oli mu gavumenti ogaggawadde lwaki togenda you are rich ne obba n'ebyabanaku tabala bano mu covid ne mubba ebintu by'abaavu muli eyo mubbi amataka g'abantu olunaku lugenda ku kyolo byonna obirekewo nze taata wange yafa gwe bagga abasirikale abali bamukuma bakuumenta naye you guys the end death of life is death eno ensi tetulya kye tugenda nakyo yamba ku bantu muyambe ku bantu tegeke kkubo lyo prepare your road to heaven nayo ina peyaze nga tukikumi togabaako wadde abantu ne balwala n'obulwa n'emitwalo 10 gyobawa people sick abantu bali mulago abakyala bazalira ku seminti oli mukyala mu ggwanga lino ina sente ne bu blanket obwakasanvu nabwo ne bukulema okugula ogenda owe ku baavu
Katonda agenda bibajjako. Mubuuza Amonge ajja babuulira. Katonda akuwanga akugezesa. Abayina omutima omulungi obugagga busigala nabo. Naye ne mubeera ne ssente epitirivu. Ne mubeera ne ssente mayumba. Gonyumira kulaba ensinga ebonaabona. Ne mutambulira mu convoy maama emotoka za tinted. Oli mu convoy. N'omulambo gwo gunaaba mu tinti. Nze kitange we yafa nava ku nsi. Nze taata wange yannuma. Kubange sente zimujjanjaba zaaliwo. Nze taata wange tetwalemererwa nti yafa lwa bbulwa ya ssente. Katonda yatulaga amaanyi. Era nze okuva olwo natya Katonda. Katonda akulaga obuyinza bwe. Byosinga okwagala n'abitwala. Ebyo ebitiibwa temuli. Ne bakuwaddewo ofiisi obba abantu. Kati obba otya omusolo gw'eggwanga. Abantu baffe. Nze taata wange yali w'amaanyi. N'eddwaliro gye yali baali bakuuma kuume. My dad we yabeera mu ddwaliro nga bakuuma kuume. Jenemoke. Nga special force yerikuuma. Bwe yafa saalabawo n'omu. Abasirikale baasooka okugenda. Emmotoka ya gavumenti tatange mwe yatambulira bagiwa mulala. Ngiyitako. Kati zo kyambuulira ensi. Ensi ngitegedde. Ensi etwemalizaamu bwereere. Tuyambe ku bannaffe abali obubi. Bw'obaamu n'omutwalo kwatako 5 ziwa omuntu. Kolayo ka charity. Oli minister kolayo ka charity. Bannange entaana enyiga. Ebbanga lyomaze ku nsi tono nnyo compared ku bbanga lyogeno mala mu sanduuke. Prepare your life. Prepare your road to heaven. Muyambe ku nsi. Abaana bayitaaga fees. Funayo ka akasomero k'ogwikiriza. Kale otwalire ku baana ebitabo. Amasomero gye galiyo mu kyalo. There are schools in villages. Oli MP sente olyandi oba obwa MP ng'ekitundu mwokiikiriyo kivaamu ng'ogula amakeebo ziga. God is going to punish you. Nze taata wange okufa kwa taata wange kwansomesa ensi. Nze I miss my dad. I miss my dad. Omusajja nze taata wange yabeeranga waawo. Nenga kugamba n'ogamba bannange. Nayita abasawo bonna. I called all doctors. Nembabuuza what went wrong. Abasawo banga taata waafudde. I couldn't believe. Nendooza yeebase. Era abasawo bangambo taata waafudde nabaga nedda yeebase ajja zuukuka. You guys. Nze munsi teri kintu kyogenda kunkola. Byonna nabiraba. Byonna nabiraba. Ndabye obuyinza nga bugenda ffe waka twali tukuumwa amagye. Weegali. Kati ze junior ndabye ku ssente. Ndabye ku buyinza nga bugenda naye kyenjize mu byonna tweyise bulungi. Tweyise bulungi eri abantu. Oba oli minister, oba oli MP, oba oli RDC, mweyise bulungi eri abantu. Enensi tetuyina kye tugenda gijjamu. Kasente koofuna baako b'oyamba. Gulira ku baana ebitabo b'otazaala. Abamu kumwe mwina baganda bammwe. Gwe mugagga wekka mu family wagano yamba baganda. You are the only rich person in your family. Really? Baganda bali eri babonabona guli eno ogula myenge mabaala. Your blood. Your brothers. Onyumirwa kuba manyira. Olumbe kakati sete meka. Buli ekiba mu family gwegwe bakubira obinyumirwa. Empower them. Empower your family. Help your blood.
Bane ku nsi kuno tosobola kufuna sente n'oba mirembe ng'omusaayi gwo guli bubi. Nze n'abagagga benda baneneewuunya ne bagotira omuganda wa gundi. Nogamba what? Nenga baganda be bagagga nnyo. Ne twasoga nti bambi muganda waffe. Bambi netumuwe. Muyambe famire zammwe. Nga tunnayamba beebweru sooka oyambe famire yo. Abantu muli awo Bulaaya. American. I'm an American. I'm a British. One more British. No, because video will have yes, family. The junior, the Nakatabo America. So what? Nyoko, Tainam toy Japame or Mamucharo. Was I'm an American. The junior, I'm a British. A one way massacre Jabakuzara. What ranga bungereza? Webali kubanga wekumide ku MCK TV obanga tuna subscribing munange kikade subscribing ringing that notification bell sharing liking bino biwanvu nefe kugambye nti wetuli tujja kubanga tugakubira tujja kubanga tugakutusaako ekiri wa Anita Monge Kikambwe bagamba nti UPDF yefuze buli kimu ekigenda mu maaso era nti bakambwe bazibu Bakambwe bazibu.